Mwasibye mutya mwenna abatulaba, nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files. Gwonna yakatwenga ogenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine sibuko ebirungi ate era n'ebyessanyu. Yes, olunaku olwaleero twesitudde ate tunoonyako ku mukulu Ozambe kossa ne ttiimu ye. Ndowooza mwabirabidde ddala ebyagendedde ddala ku social media ebitazze bulungi okubanga ate promote omu yamulanga okubanga agenda performing e Dubai aperformingira abawagizi be naye ate olunaku lwatuuse ng'alina okuba ku kisaawe ate ne bamuleka ne batwalamu omuyimbi ate omulala. So ensonga ezo tugenda kuba ate tuzinyumyamuko naye tulabe kyazze kikyokubanga ate bamulanga ate ne bamuleka. Kintu ekyo kiba tekijja kiba so unfair. N'olunaku olwaleero tumuleese kansuubire kasobole okubanga ate ababuuzako tolekere ekyo ekituleese olunaku olwaleero. Mukulu Ozambe ogamba otya? Fiti kigenda gitya? Kimu fiti. Twakulabye ku mitimbagano nga ate okuba emmeeza promoter omu yagendedde ddala maaso okubanga ate akulanga ate ebintu ne bitandinga out nti baakulese ku nnyonyi. Kyazze kiki okuba kiti? Yes, kyazze olw'ensonga nti bapromota ababbi ne bayimbi bannaffe mwana balaga nti batwagaliza naye nga tebatwagaliza. Kwogo toyinza kungamba nti olaze nti ogenda nange ku airport nate netukana okukubira essimu nga togikwata ne bakubya ate newaga nti oli makindi togenda ku shate dakiika nti ninyo netukulaba ng'oli mu nnyonyi ate nga ne bapromota bo bagambye nti gwe togenda kuyimba era bakuwa ssente zaabwe n'ozirya. Bo balaga nti Lilipazo tagenda kuyimba era ne Lilipazo nalaga nti tagenda kuyimba nate ku last name tobali Lilipazo ng'ali mu nnyonyi afulaika. Kati ninyo promoter we yabatuukirira era abategeezezzaako nti ne Lilipazo naye mugenda kuba nga muyimba naye. Anti the show yali ya Lilipazo. Show yali ya Lilipazo. Yagitegese. Si yali agitegese bali bamutegese nenga ye muntu omukulu era omuyimbi si yategeka wabawo ategeka nga onagamba kiki abide kisi yategese Lilipazo bacce nenga sheba ye ebayiye kategedde. Kuba kati gwe toyinza kugamba nti show yo omwana agenda okuyambako n'omuleka. Segede ate nga gwe kanyini wayogera n'okyogera mu kamera n'ogamba Ozambe ngenda naye Dubai. Ekitegeeza okufuna bayita mu Lilipazo promoter okufuna ayita mu Lilipazo. Kimanji yayitira oba yayitira mu manager neffe kuva nga tetunagenda Kenya bali batulembeza muninga tulaba si batuufu enjogera yaabwe nga balusaagiriro mpaka webatukaka ne tugamba ate mwana kiri kitya ntwanga nakyo kinenge nze nalinganye nene ndaba nga waliwo ekingattako kiki kategeera. Omanyi abayimbi waneeno bw'oba ogenda performinga show kati nga mu nsi zeeyo basooka ne bakuteerako deposit z'akasente. Bano bo tebakikola. Deposit gwe batuwandoozera wakubalangira show yaabwe kuba batwaba deposit wakola just interview. Tutunula mu kamera gamba abantu nti ogenda beerayo. Kati olunaku ddowe lwatuuse nga mwesitula mugenda ku kisaawe. Nako lwatuuse nga twesitula tugenda ku kisaawe naye nga tubakubira amasimba tubuzaabuza. Tukubirako n'omusajja yangamba okuntwala e Dubai yagamba nti ngenda naye nalaga nti ye tagenda ne kulasi nalaga nti ye yalinnya edda amazeeyo ne batusindikira visa ng'ennyonyi emaze nakubuuka. Visa mbadde manya ina zisindika bifo nga mubulayo nga nina ku 2 okugenda ate nga ne visa nazo zakumutaasa. Zabadde ziti visa bintu bifu mwana byonna tebikwatagana basaze emyaka gyange batandisa oyogera ebyekisiru mu mwana muto bingi bye baakola mwana mutateekeddwa linnya nnyonyi osegeera nene nebuuza waliwo ono oba buloga namawulire yataddeyo ng'alaga mbuze ndi mwana muto naye nga ye yagenze n'omwana wa myaka 2 neŋŋamba ye omwana we yagenze ati. Kakati kiki badde bakulanga? Omanyi abantu boyogedde ebintu bingi ku social media kuno nga bagamba Ozambe ekyakulemesezza ogenda bakusalidde omuwendo gw'abantu gw'oteekeddwa ogenda nabo ate gwe n'osussaamu. How true is this? Ekyo kyo baba balimbi. Muteekeddwa agenda abantu
ogenda Dubai mbasigenze nti obangenze Lugazi oba bangenze Masaka oba bangenze wanti ngenda sanga yaba Dubai already baba kuwasa chuite newe ngende omu kyawade kisobola soboka kubanga ffe tetwabagamba ko bantu batu wanti oba kicho batugende ffe twabagamba omuyimbi abayino ogenda okuyimba tekyetaagisa abantu nze abagenda oyimba abantu bemagenda oyimba abantu bemagenda ogenda nabo siba bagenda oyimba ne bano bo just bagade tekawo biwaka byabwe byekisire bitakwatagana jinga bujinze kati bagamba nagenda n'abantu bangi nga n'abamperekera bali abantu bana ku kisaawe abamperekera kakati watuuse wali eri ne bakugamba nti toyina bikwongerayo ebinyongerayo awo bennyini pazo yanga yabifuna bapazo omuzanyo be bagule mukwato nza nga mati gwafuna ebikwongera nze ne sitabifuna byange ne bigana mbofuluma kigendera kyali pazo kyali kigogo Lili pazo yamanyi mwana neze kyemugamba yetereze alime kulaga nti ayagaliza tenga olusi ayinza okuba tayagaliza kuba lili pazo mwana yayogedde bingi awo ku live musimanga bampa akakadde ngalaga ebyayogera mwana yogera aduula ne ku live ne bamutekako nalaga nti sebo yali mu buliri nayogera nga aduula mwana ze mundeke neebake neyebika natakomoko nagamba mbunze okugenda Dubai bamanyi nti eri abe Dubai batambulira mu bbanga kugamba oba nalaba nayogera nga alingalaga nti ze nina amaalo shegera yabadde ajevuna okutwaliza nabagamba bampa akakadde banteke mu live nga balaga nti bampa akakadde nenga nze nesho yange yasooka najimbira kakadde kati akakadde goza kabadde kagenda kunyongerako kyake bali bagamba okuwungabira ati lipazo yemu amusanga ku airport kololunako ati lipazo bakukusamu kukusa kuba ffe twabasooka usaawa emu lipazo yayitawo yingira mu nnyonyi shegere saawa mbe batubuzaabuza muveeyo batusinikira voice note muveeyo lipazo tagenda kuyimba ne babagamba nti sho bagisazizaamu ate tuba tulaba lipazo yapo sitinga kiraga ali mu nnyonyi nengamba kiri kitya kali simanyi muzanyo kyugwe bali bazanya kati promoter yayogera ki ku nsonga zino yo mwa mukubira amasimu yabagamba ati promoter sina kyengenda mugamba kyenyiza mugamba naye muna Uganda tagenda bbeere nti baje bagenda muzika neyetereze just kino nekino nakyo kiwa abayimbi abaliyo nga gwe oli upcoming oba ofunye omukisanga gune bapromota ne bamala gajja kukola ekintu kino kyabadde ekyokuyigula banazawi naye teyagenzeeyo nazawi naye baali bamalanga ku sheno ye yabadde ne shows endala ne bamuganya ogende Dubai lwabintu lw'abapromota promota yansinikidde voice note nga ntiisatiisa mbugwe tomanyi neze nga gwaliko ndi mulalo ne bagana otuwe nguzimbu video tuleme giteekayo batuwe sente sigera nenga ezo sente zibagenda okumpa zo zigenda osigaza abantu abankolera challenge oba just nti mwana betereze mwana kale kansoke nzireko ate eruyo ne manager wa muyimbi atunnyonnyolemu ko kuba ba manager be batambuza ensonga zino sebo gambo ki ndise ogambo tyasa mwali muli awo promoter abataddeko mbu abatimbye ate olwavuddemu tyasobodde batwa promoter twasigninga contract gegenda twala abantu babiri ffe byonna ebiri mu contract twabituukiriza mwali muki mu contract byonna bye baali beetaaga kuba biwanvu twabituukiriza naye ate bo ku bye baatusuubiza tebabituukiriza kuvira ddala mu ntandikwa kuba obusente bwe bwatuwa ffe Dubai tubadde tugenda kumpi kuyimbira abafaani sintiga tugenda kola okitegeera naye tumanyi kinna kye kijja otugattako audience yawa obusente bwe batuwa batugamba mu kusooka bwali butono kuba bajja batusumbuwa batugamba obusente bagenda butuwa bwonna lwe tusayininga contract zero balance tumala okusayininga contract yawo ne beekyusa bagamba ate tusobola bawa sente zonna oba nfuna tubawaako half
kuba ne visa zisobola bouncinga first day akyogererawo ng'amatumaze olwo signinga naga kuba ne visa zisobola bouncinga oyimanyi kati omuntu akuwatya ki fuulu katubaweeko haafu endala mugenda zifuna aga temunnasimbula onfuna ebintu twabibaweereza ebbanga galiiseewo kumpi mwezi mulamba emabega batandise obigobako ku lunaku lwe tusimbula okgenda ku lunaku lwennyini ku lunaku lwe tusimbula okgenda lwennyini galiri pazo y'ebibye yabifuna dda kitegeera bonna bulijjo bakimanyi mbu mwana muto kuba kikumanya babadde bakimanyi liri pazo bwe twali ku Aero Beach yayogera statement naga mwana muleeta naye mwana muto nnyo temumunenya kitegeera nga kitegeeza naye bamugambako dda mwana emyaka giri bwe giti nebwe giti naye gaffe tebatugamba ku last minute genkya lwe tugenda olunaku lwennyini lwe tugenda ku ssaawa 7 omusajja nanga kati omanye ekiriwo omwana juvenile yeetaaga okutambula ne bazadde yeetaagako guardian nga nte muzadde we obaliri pazo yagala bateekako buteesi ku hypinga kivulu kye babala bo babala kuba bali bakimanyi alina audience y'abanna Kenya ze naye okumanya abana basajja tebabadde batuufu babadde nga bampeereza ebintu byabwe ebyokupostinga ku zi media zaffe naye ganze sibisharingira na muyimbi era byonna gabisigala mu inbox bakuba ndaba si balambulukufu okitegeera ganda si balambulukufu ensonga tebajanja bulungi gw'omuntu ayawaayo ssente z'akakasambu nno oyagala omuyimbi mu ggwanga naye ga ntefe abakwekubako wetakubuuza gwe tonna kyotubuuza paka ku last day fogenda ku airport sinti be batugambye okgenda kitegeera naye twagenza okulaba obudde butuuse mubuuza kiri kitya yangambye visa zifuluma ssaawa mmeka ne visa tebatuweerezaako visa yadde batuweereza air ticket yokka gye baweereza yange baweerezaako kitundu mbirina kuno kyonna oba oyagala nsobola obikufowadira batuweereza air ticket nze bampeereza ya kitundu ogiraba eyange eyo kye baweerezaako era ono omuyimbi ogiraba visa ziriwaawo babiweereza ssaawa ziizo semeka 3 ez'ekiro olunaku lwe tugenda naye ganza obwedda mukubira kuva ku makya musindikira message batuka okunsaba passport ya maama yiyo nenjibaweereza gabade baleeta kiremya bamanye ye tasobola kuba na maama we gaalina engeri gyali youth nenjibaweereza kati beekwasa kimbu nno yalemeredde okgenda mwana muto ga n'ebya maama nabibaweereza ze manager batuka ne bagamba oli mwana muto toweza myaka 4 twetaaga omuntu gaali 40 years and above ekyo nga sikirabanga kabaana bato basiba babeera ku mwaka gumu myaka ebiri ya maama nenjibaweereza we nagimuweereza yayogera ekigambo yagamba mwana kiramu galaga takisuubira galaba byonna byabalaga olwo nno ssaawa mmeka ziri 8 fe bagenda okulinnya ku ssaawa emmeka emu fe ne tutandika okwepokeka ne tugamba mwana katutuuke era ssente ezatwala ku airport sinti be baazituwa nabo n'okubaweereza kati nze oye okutandika okwogera naffe wano gamaze omuweereza kuba yali tayogera nange olaba wano gamukubira tayogera ne muweereza kano akantu aketuwasasuliddeko ku express olwo ssaawa ziri mu mmeka essaawa zino zaali ziweze mmeka wano 5 ez'ekiro ne muweereza akantu ketwasasuliddeko express ne mugaba wano twatuuseewo ssaawa emu okitegeera tonnawo ogambira mbu twatuuse leeti ssaawa emu nga takwata awo n'asooka abikola ne mugaba tugenda kuta content yeno video gye nasooka ne mugaba olaba ffe weetuli naye tugenda kukwata content tugenda tuta content essaawa zino kwezo ssaawa zaali mmeka 5 ekiro netugenda tuta content tulaga abantu mbu mutukozeseza bukozesa mutukoze eki ansindikira zi message kira muto kikola kyenkusaba kwata content ogamba abantu tutuuseewo leeti kiriwo ekitikiramu olabye embeera yonna olabye engeri gyenfubye okitegeera basatuketinga tewali buli kimu kigezezzaako kuba emyaka mwateeka mu minto under age ate buli omu akolaki buli omu akimanyikiramu okitegeera bisumbuyira ddala nnyo oba onfuna so sigamba nti kyeyagalira okubanga kuba kati gumanyi sente z'enduuzi nzaawo
uzinze sente nyingi mwana kiramu oba okitegeera so just tutemu oluwenda tulemenga ati brandi zonna tezinyigirizibwa okitegeera kubanga ate kati nze bw'okwata ka vidiyo bwe katyo nga ntaddemu amaanyi gange sigamba nti tugenda kukoma leero okukola ki okukolagana nze abadde asinga okwagala kyogamba onsinga okubanga mbadde njagala nnyo ozamba okujja okupafominga ate nga olredi wali wafunako sente oba okitegeera tekisobola tugaana ffenna kutuula ne tutema oluwenda obutanyigiriza brandi zonna bbiri okitegeera kubanga bw'opositinga ako kagundi okafulumizza kano ka video definitely some people will not turn up ate gwe kiba tekijja kukolera okitegeera kiba tekijja kukolera nange tekijja kunkolera atandise kwetonda tulina otuula wansi ku table yasooka kunkanga ye yali yamanyibwa n'abasajja abaasoma yega basooka ne batukanga buli kimu kye bakola okitegedde ga watandise nga balaga fa abasobya naye nze nkulaze wali kuva misana namuweereza ki namuweereza buli kye yabadde ansaba gundi ya mama n'enjimuwa gundi ya mama n'enjimuwa gawe yabadde yeekwasa n'atuuka ekiseera n'aŋŋamba nte maama muleke tufunye omukazi gwe mugenda otambula naye omukyala jjeeno mama temumusanga ku airport ali ku airport mugenda musanga ku airport golomaze omuweereza ebya maama oba okitegeera ebyo byagamba mbu ebintu bisumbuwa senga yali serious tayalina bigobako ku lunaku lwe yabagambira olwo yali ateekeddwa okukola kyo kuba olwatusaba ebintu babitusabanga batupa kusaba agala visa zirwawo fuluma twetaaga kiki oba baali bakimanyi visa zirwawo fuluma lwaki ante pressure bagirinda ku olwo olunaku lwennyini baali batuteeka ffe ku pressure gabamanyi tulina bwe tujja okukolera ensobi batugaye kati biganye temujja ku airport naye buli kiremya gwe baateekawo nga buli kye basaba tukirina ku board kati ku airport mwavayo ssaawa mmeka oluvannyuma lw'okubanga mu kikonfamizi teri sho temugenda aga mukaaga kitundu eyo oba kitegeera ng'olwo amaze okuŋŋamba kiramu mu tota content ekintu kyakigobako enkya we ziwera ssaawa 5 byonna mwe muli muno mu zi voice note sho yeeteekeddwa kubaayo ddi sho yabaddeyo jjo yawedde kati wasigaddeyo ye Abu Dhabi eyaleero zaali sho bbiri Lili Pazo yayingirira mu nsonga zino. Lili Pazo wayingiriramu. Lili Pazo esho yaliye. Kitegeera kwa yasookaga bagitimbye enkudi. N'esho gatevaayo bulungi gatetaaninze app. Kitegeera ne bagattako ozambe mu nkudi. Oba nfuna. Newe twagenda ku eroga Lili Pazo alaga. Nzija naye abantu b'e Dubai mbamuleetera. Mwana yakapostingayo kwekali. Mbamuleetera galaga yamuleeta. Gw'omuntu gw'otwala lwaki otuuka okulinnya ennyonyi gatomulabawo n'otabuuza akaaliwa oba okitegeera wazira n'otandika postinga g'oli munyonyi oli weka owaga nze nadde nkyali awo tuli ku airport ngenda okulaba status ya Dithani nga ndaba Lili Pazo ali mu nnyonyi neŋŋamba mwana mulaba omusajja wuno mu nnyonyi gaali mu nnyonyi Gafolo tumanyi ye yasazizaamu dashari nayo show n'aba TV kyawo gye babadde batugambye KBS gatulaga koronda nkutasobola agenda eri KBS yamuwadde $3 kati aleka 3 antagenda eri kati Lili Pazo wabatagenda gante main artist tegeza namwe temulina ki tetulinayo show kati nze nagenda okulaba ebintu biwanvu ye Dithani takwata namwe no voice note endala era gatuli awo basajja batugamba wali eri promote yali award oyo sente bamita Salongo ze kati nenkubira bano banna Uganda betwadiringa nabo baga abasajja gate bakwata tuli ku airport nanga nina voice note jengendo kuwa naye togiforwardinga obo nfuna nemubuuza nte voice note ki nanga kanji kuweereza naye togiforwardinga kati waliwo omusajja yali abawadde ki yali abawadde sente abo bennyini abawadde abataddemu baba promoter sente oba nfuna kati fe gatuli awo ngenda mpeereza voice note eno ezanyi etya yampeereza voice note keraga abaana baleke bali awo tuli ku airport ola gye batusindikira basajja batuweerezaga oli agamba bano benadiringa naye ya recording oli ali e Dubai omulala
kati ono Munnayuganda gwe nali nadiringa naye mukubira muga abasajja tebankwata kyekigenda mu maaso nangamba ngenda kuweereza voice note oli omusajja omulala gwe baali bakwatagana naye togiforwardinga bagenda okumpeereza voice note gegamba abaana mubaleke bagende bakole ebyabwe olaba nzaali wano abasajja mbakubira essimu tebakwata kuva ku makya bansabye ssente nenzibateerako kati nzaali eno tebakwata kati bba abaana bagenda kukola ki bonfuna abaana bagenda ekintu kya tulikola olulala tugenda bategeka ku shendala kale kansoke nzireka ateeru yeno omukulu songa voice wezalabise okuva watandika okubanga ate oyimba bapromota babadde disorganized mu ngeri ng'eno oba yeno show esoose okubanga etandinga out okuba nti promota tebabadde organized mu mbeera show nyingi bapromota zibadde nga tebali organized naye ate kino kyo kibadde kirala kuba tekibadde bapromota bokka n'abayimbi kokola mbayimbi ezisusse suubira lwaki bayimbi butagaliza bannaabo kyokka ate abakusinga bingi kisegeeza abajjabuzi mu kamera ne bapretending okuba nti mukolagana nti akwagaliza naye nga ate byakwagaliza birala nti kati ekyo bakiraga mu kamera akulaga nti balungi naye nga si balungi kyoba ebiseera ebisinga kati ogenda kusanga omuyimbi nga nze nange ekyo bakinkoza kitegeeza nange abampadde kyakuyiga nange neeyise bwento gye bujjako kitegeera kyoba toyagala ate kati wefuwadi ku nsonga ng'eno bweti promota akutimbye abantu abawudisiza nti ogenda kubaayo gwogenda kuba okikolera ki oba abawagizi babadde bakulindiridde ki byoyinza okuba nga ate obagamba singa kibadde kisoboka bapromota abaali baddeko nekyebakola just ne bagezaako tereza erinnya lyange kuba nze bulandi yange yo bajokeza gye nkoleredde ebbanga abantu gye banvumiddemu kitegeera gye nsuliddeko enjala bo tebamanyi bulandi ngikoze ntya naye bwe ne baagala togimenya ku lasiti bulandi eyinza okuba nti nina ate nange ngikoleredde kati abantu bebasuza ssente bakitinze besaze nga bakitegeera nti saze lwaki buli muntu teyayingiridde bwereere baade bayinayingirira bwereere netumakane ne babala abantu ne bagamba oba kati abantu 5 bozambe bayingirire bwereere abantu 5 baliripazo basasule eriyo n'omuntu omulala ayinza okugamba nti bizinensi yammwe eno mubaamu era abafere ababeera abangi mulimu bolyaze mu kabokisi ko nga zikuwuddisa kuteekako buteesi gwe tosobola kwekengeramuko ku mbeera ngeno kuba kati ebintu ebinvolvingamu ennyonyi okutambula wali abalina okuweereza air ticket ne visa mu budde ng'olunaku lwa show terunnatuuka nga wabulayo nga wiiki ebintu nga bino batosobola byewala nomanya nti ono abadde anteekako buteesi mufere ebintu ebyo ng'omuyimbi ng'oli upcoming watosobola byewala olw'ensonga nti tewabeerawo omuntu yenna yali abigambyeko nti bibeera bwe biti ne bwe biti nawe ogambigwe nga totegedde ne kati nze nabiyiza ate ensobi eyo embanga nagikoze ng'eri ku saidi ensi liddamu gikola wayize kyabadde kyakuyiga n'abalala ababadde batakimanyi nabo ne bakiyiga kuba abayimbi bangi be babikoze ba Bin Ganta abo bennyini bapromota be basibisa Bin Ganta bano bennyini be basibya Bin Ganta kigeze enkola yaabwe sinnambulukufu neze kati kyenagezeeko okola ekyokuteekayo vidiyo nga ndagala bapromota nti bakisiru bakawaani osanga kirina bekyayambyeko abayimbi abaddako oba baliyonga kwe bali nga bagenda eyo oba nga kitegeera nakyo kibawamu ekyokuyiga ekitinitini kuba twatusobola n'otutuuka eyo ne bateekera enjaga mu nsawo singa twagenzeyo nga tebalina zatusasula bingi byabadde basobola otutukolera eyo kati olaba baganye batubutiza buliza nino okugondola baba batutwala balituwadde ezitukomyawo era balitutaddemu za njaga okulaga nti naffe tuli banyi banjaga balitusibidde kuba kati gwe tusindikira visa z'obufere obeera nga atawayiriza ne bana banene bane air ticket banene bane abakola air ticket kitegeeza nabo muba mubafudde bafere
kitegeera kuswaza linnya lyabwe kitegeeza mubawa ssente ne bakola gundi enfu eya tiketi enfu ne musaba mulage nti no kiki kwanza wenjo okugamba simanyi wali abalala bakola zi air ticket era kituufu kitegeera kali go ngamba nti no ogisindise nga nfu nze sibimanyi manyi kimu bazikolera ku eyo gye bazikolera okitegeera ne kati ate bapromota baba batuuse n'okukola ekyo ekintu oba gavumenti tekiriimu oba nga tekimanyiko kati goza gye bujja tebagenda tandika kukola zi air ticket ziri feke kutambuzanga abantu ali kyatuyambye nannyo obutawa kati tubaziwayo mazima ku airport kyandibadde kiralamu kitegeera tubaziwayo ku airport kyandibadde kiralamuko kale nga tumaliriza obubaka bwo obusembe eri abantu bo abawagizi bo obubaka bwange mwana abali eyo mwana abantu bange ab'e Dubai jasinze nja beetondera kuwangera obuzibu obuvudde ku nze ne just end time nja kujja nnyimba e Dubai bayimbire mwena abasasulidde sente ne mutasobola kundaba nja kujja inshallah. Okay, badde Ozambe eno obubaka bwo obusembe eri abo baka bwange ngenda kwebazamu aba media abatunoonyezaako mpozi n'okusookera ddala kyembadde nnosooka okwebaza Katonda akyatukuumye paka olunaku olwaleero kuba mwana si byangu kusinziira era gawe twajjamu oba okitegeera nenebaza nammwe aba media abakyasobola okubaga mutunoonyaako kuba enzija gye twajjamu era twajja kulondamu naffe gawe omanyi gawe akajja mu kifo tosinikira buli muntu balage muno kibalage kyotali olondemu abatuufu ate era mmwe mwebale kujja tunoonyaako pozi n'abatuwagira bannayuganda mwebale kusigala gamukyatutaddeko kuba paka leero gamukyatulaikinga mukyafolowinga n'ab'ensi endala zonna pozi ne crime family mwana mwebale kubaawo mu mbeera zonna omuyala ne mu mbeera zonna mwebale babaawe nega mwana abawagizi baffe mutusonyiwe bangi gye batutimbye mwana batukozeseza nnyo badownloadinze ebifaananyi bya ejjinja wawawawa batimbye ebifaananyi by'omwana oyo nega tebatutuukiriddeeko senga batutuukirira senga batusiba abantu bafaani mukimanye senga abantu batutuukirira senga batuvunaana ne batusiba naye ffe gye mutatulabaga tetuyimbye mumanye management bakola ki tebatutuukirira just badownloading ebifaananyi ne bakuba zi poster ne batuteekako ga tetumanyi naye bonna abatuwa ssente zaabwe tukoze nabo ne bwe twali twasobya twabasasula. Kale kanzireko n'eruuyi eno abakulu balina obubaka bwe baagala okubanga ate batuusa ku bantu tandikirewo abatu aba batuuliriza abalungi buno obubaka bugende ku abo bekikakataka abakoze ebintu byonna bye bakoze ku muyimbi upcoming uprising abanooma abalina ennooma enkola enkadde okugeza nga liri Puzzle ne Bashatani Empire bameni mubeeremu Shatons promotions tetugenda kwogeranga birungi byokka nga namwe mutakola birungi ngera we mwakoze bye mwakoze naye obubaka buli bumu ffe tubasobola mu muziki tubasobola na mu buli kimu ebyaddala tubasobola mu buli mbeera musicale na buli kimu gwe kyonna nga wonoogamba ki naye ensozi ze zitasinkana sigadde nze DC Immersive the correct era crime family genda bulaayo dde ize Antiskiri Benge Uganda Fanny Wadista number 1 the crime family the correct era mwana fetwanyize nnyo ate era ne mukunyiiga ekituwamu ate n'okuyiga ne tuyiga bannaffe betubeera nabo nti si be bannaffe betwandisaanye obeera nabo olw'embeera eyo gye beeyisaamu
wamaffe abawagizi baffe abalungi kyenyinza obagambayo kiri kimu crime family kyekiko just abamu tebamanyi crime family entuufu kikyeri naye abaagala okimanya mwana musigale nga mukola ebintu ebikwatagana bwe bityo ebyekidongo. Assalamu alaikum warahmatullahi Namaru King ngerawo n'agamba jasinze neebazaalira Puzzle omutima omulungi gwe yakoze n'alaga nti waddala nnyo n'alekooza mbe n'atukubira bulungi nnyo n'atugamba mbu yali Makindye bamusala nviiri kumba amaliriza process ze kugenda Lili Puzzle boy oli wakabi wakuba enkudi ne weegana Alphamatiki okumanya kadongo nyaka akayayi mwana nga bakakola oluyimba kagamba Alphamatiki yaluwandiise waite ennaku tono kagamba ate oluyimba ke kaluwandiika mu mutwe gwako nno gwa tinti. Thank you Lili Puzzle, you are very most welcome. Genda mu maaso n'ogwo omutima gwa alhamdulillah. Oyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti Crime Muko representing Banae. Lili Puzzle sina bingi bya kugamba nenga gwe kyobo manya mwana oba ne Shatani promotions mwana gwe kyobo manya tano bye mukola mwandi bade mu bikola bagwira tano fenjale tulumidde banga naye kubye mwakoze mwana mwatukusiza obusungu era twakuse tusiima era tujja naffe basinkana twogeremu si mbuyi. Crime Muko representing a crime family to the world and to the fullest. Teri agamba. Yeah, I'm Rob Say, King of the Vanguard Empire. Yeah, right there from crime family, tough empire. Kyebakoze tukivumirira nnyo la abaniga wala tugenda bayitako bagala batuze wansi naye kyebalina omanya boy twaze tumazeeko tulinga muwogo. Yeah. Okay, n'olw'ensonga eyo ngenda kuba ate mbasiibulira wano nze Jonas Ssentongo Mukutu Tindi Files nkola ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba.